ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Alright, tubaniriza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako nti Mukama yeebazibwe gwe wenna gy'oli tukwebaliza ddala kubanga emikutu mingi egiri ku YouTube naye osalawo n'ogaa kulaba Unique Media ojja tukwebaliza ddala Mukama akutuwere omukisa. Samike ge mannya gange ku kamera kuliko Pastor Mutemo bakamera pasonero kati nkyusa bakyuse mbagwikiriza bugwikiriza nti jango nyambeko paka Roland ate wanadda okubeera nga ate akomawo tukole senga twatandise dda naye tubadde tugenda tutandika enkuba neeyiika okuyiika kw'enkuba tulina okuwummulamu tugirinde etonnyere essaawa eziwera erabika ewezezza essaawa 3 ng'etonnya. So bye ensonga lwaki mbagambe eyo mwenna gye muli okunnyambako oba okutuyambako okulaba nga tufuna ebyo tulina okufuna okubeera nga tukola ekifo kyaffe so tetubeera interrupted na bintu weebiti gwaso tuyambako tuyambeko amplifier twetaaga mixer twetaaga studio speakers twetaaga lights furniture n'ebirala bingi gwaso tukwatyako tukwatireko gwatayagala obanga tokiwulira wuliriza buwuliriza bujulizi buku blessing ogende totuwa ndoza nkimekinze clear gwatakiwulira totuwa atuli kwabo abasolo yimirira naffe nga bakiwulidde nabagambye nti at least yagala omwaka guno by November agenda okuggwako nga tu achieving this
dream nga tugituuseeko. So mbebaliza ddala era by November sijja kuddamu kubyogerako. Kasa tumala November naggwako sigala kuddamu kubyogerako komawo wano mbw ate nsaba buyambi. Kale JS munoonyeeko ali Nansanaawo ajja kubeera nga atakuyimba gwe omulwadde gw'alinamu ebikuluma ng'omuntu sukaali, pressure, ulcers n'ebikutawaanya ng'omusajja oba omukyala ojja kubeera ng'oyambye bali Nansanaawo ojja okubasanga mukubire okwezi ennamba z'essimu. Then Yoshtek ali ku Lubaga Road ojja kubeera ng'omulaba gwe ayagala ebintu bya kompyuta, ebintu bya simanya data abuze, twekwatagana ne tekinologi, njala kunzimbira website, app, byonna ojja kubeera ng'ate omukubirako omwezi ennamba z'olabye mu kalango ke ajja kubeera ng'ate akuyamba. Temubakubira babuuza bintu bya Unique Media tebabimanyi. Ebya Unique Media buuza Roland yajja okubikunnyonnyola obulungi. Omulala yenna akubikugambako ajja kubeera ng'akulimba. Then Josam munoonyeeko gwe ayagala ettaka, oyagala kugula ttaka ddene, oyagala tono, oyagala lya kyapa oba busobozi bwo bukusobozesa kubeera na ndagaano, byonna banoonyeeko ojja kubeera ng'ate oyambibwa. Bweru wa kibuga oba mu kibuga Josam ajja kubeera ng'ate akola bulungi nnyo nnyini ddala. Na events bakola ku bintu bya kutimba banoonyeeko ojja kubeera ng'ate oyambibwa, omukolo gwo gubeere ng'ate gulabika bulungi nnyo. Guveeyo bulungi bagutimbe gubeere nga gunyuma, simanya kintu kyonna ekyekwatagana n'okutimba ojja kubeera ng'oyambibwa ate obeere nga omukolo gwo gw'ekitiibwa. Rolsa oyo Roland nabagamba yali ku bya keeki, gwayagala keeki zonna ez'ekika kyonna, dizayini zonna munoonyeeko ajja kubeera ng'ate akolako bulungi, akolere keeki ewooma ng'ate ajjayo omukolo gw'okubeera ngulabika bulungi. Kale olunaku olwaleero nina omwami mupya ku channel ajja kubeera nga yeeyanjula, then tubeere ng'ate tutandika twogere ku bye tugenda okuba ntwogerako olunaku olwaleero. Naye olunaku olwaleero bujulizi lugendo lwa mukulu, kyemmanyi lulimu ekyokuyiga kubanga baabuŋŋambako ne mbuwuliramu. So gw'ayagala owuliriza ng'ayagala okuyiga amatu gaggule, gw'ayagala okujaajinga tolaba. Mba nkoze bubi mutemu? Ayagala okujaajinga tolaba, gw'ayagala okuyiga laba. Obujulizi bulimu ebyewuunyisa by'oyinza okwebuuza ggwe ng'omwana w'omuntu ng'okozesezza amagezi ga buntu ng'olaba tebigatta. Naye ate nze mbabuulira spiritually ebintu ebisinga byonna bisoboka. Kati kamuwa omukisa yeeyanjule then tutandika olunaku olwaleero. Ssebo Mukama yeebazibwe. Ojja kunnyongerawo ku ddoboozi kuba kuva ku ssimu oyogerawo otyo ndowooza otyo w'oyogera. Eddoboozi lyange. Eddoboozi lyo ojja kulinnyongerako katono tube ng'ate tuweereza abantu bano babuuzeeko. Amannya gange bampita Twina Masiko Peter nga nsangibwa Mutundwe oba Omusumba Tom Bala Bamugerwa ng'era awo wennyini wembeera olw'ekisa kya Katonda era nga ndi mulokole. Obeera ku kyaki? Beera ku kyaki. Maama ne taata gye bali? Maama ne taata sibamanyi. Simanyi oba gye bali oba tebaliyo naye sibamanyi. Tobamanyi? Oh. Okay. Waliwo mbadde ndenda okubuuza naye nnyinza obuuza n'ensuna kati kaninde lugendo kuba mbadde ndenda kubuuza kati tutuuka tutya ku kyaki naye ekyo ndowooza kijja kujja as we go on. Kale njala tandika n'akalowoozo kange kentera okuguzaawo kubanga ngenda tandika okubugguzangawo. Kalowoozo kange nkaba bwe tandike program. Akalowoozo k'olunaku olwaleero, situations ezimu gwandaba obeera mugezi nnyo era bakutwala ng'omuntu omugezi ennyo ng'osirise. Situations ezimu mu bulamu bakutwala ng'oli mugezi nnyo era mb'otegeera nnyo ng'osirise. Kikyengezaako kugamba
si buli kimu nti oteekeddwa okwogera oba okuwaayo yo submission. Ebintu ebimu weetaaga bitunuulira oti n'owewa n'ogenda mu maaso n'obanga atabirabye, otherwise w'obitambaala ojja kufunamu buzibu bwa bwereere. Kale tulina Masiko. Wangisebo. Njagala tutandike olugendo luno, obujulizi buno. Yes sir. Tubwogere, tubuulire abantu nga tulina kye tuleseeyo. Buli kimu tukyogere nga we kiri, watali kubikkako. Time nkimanyi leero tegenda tumala, naye tofaayo. Bonna we tunaakoma weewo, Mukama w'anaatuyamba mu maaso eyo, era nga waatulwanidde otawo ne tusobola okukolayo, obimanyi bye tuyiseemu, tujja kweyongerayo. Amen. So tugende mpola, teryakupapya. Kale kati bitandika bitya, ozaalibwawo? Simanyi gye nzaalibwa. Okutandika okutegeera, awo n'agamba omwana atandise okutegeera, omuntu okutandika okutegeera mu magezi ge. Kati okutegeera ono maama, ono taata. Kakati natandika okutegeera kwange nga mbeera mu kibira. Mu kibira? Kyali kibira nga yali nga nsi, nga n'ensi erimu ekizikiza. Ng'ensi eno gye tuli. Nga naye erimu ekizikiza. Nga naye mu nsi eyo nga emiti gye mingi. Emiti nga mulimu abantu, mulimu ebisolo, nga n'ekiraga nti kibira. Naye nalaba nga omusota gwe nali nga mbeera nagwo nga gwalina emitwe 12. Omusota? Omusota. So wali obeera na musota? Omusota ogwo gwali mu colors 2, eya black n'eya gold, nga omubiri gwagwo gulinganga ebikomo. Ebikomo? Ebikomo bitya? Nga wo n'agamba kala y'ekikomo ng'erimu black ne gold. Okay. Omubiri gwagwo gutyo we guli. Kakati nabeera n'omusota ogwo. Nga gulina emitwe emeka? 12. Emitwe 12? Yeah. So wagenda okutegeera nga gwe guwandiise ng'abaana ne bategeera nti ono maama, ono taata. Nga gwe olaba musota? Yes sir. Ng'oli mu kibira? Nga ndi mu kibira. Kirimu enzikiza? Kirimu enzikiza. Olwo tuli myaka ng'emeka omwana kwategeera? Myaka nga 5, 6, 4? 4, 5 awo? Kakati nabeera n'ogwo omusota akaseera twamalawo akaseera akawera, ensi y'omwoyo obudde bwayo budduka. Ensi y'omwoyo ensi eri gye nalimu, kye nasinga okumanya, eno gye tubalira omwaka gumu, eri giba emyaka 4. Gye tubalira wano we tuli? Okubala omwaka ogumu? Eri giba 4? Giba 4, emyezi 3 gwe mwaka. Ogweno? Ogweno. Emyezi 3 egy'eno. Egy'eno? Gwe mwaka gweri. Anti kati kitegeeza n'eri emyezi 3 wano. Emyezi 3 gya wano? Gwe mwaka gweri. Kati emyaka gyeri 4 gwe mwaka gweno gumu. Nkutegedde. Kakati akaseera katuuka, nzijukira twamalawo emyaka gyali 3. Egyeri? Kitegeeza wano gy'emyaka emeka? Gy'emyezi 9. Gy'emyezi 9 egya wano? Kakati twakaseera ako ogwo omusota gwalinga guleeta emmere, ng'emmere guleeta nnyama n'omusaayi. Naye akaseera ako nalinga ndaba nga nze emmere gye baleeta eyange ebeera special. Nga bagireeta nga njokye, olumu nga nfumbe, nga naye sigamba oba mirabulanga nnyama. Nnyama yaki? Kye nasinga okuzuula nti yali nnyama y'abantu. Nnyama y'abantu? Kakati twabeerawo akaseera nga ndi nnyama y'abantu, omusaayi gwe tunywa,
akaseera ne kawera nga tubeerawo n'omusota yalinga twali tubeera wansi w'omuti nga naye eringa umbrella ng'omuti ogwo wansi we tubeera gwe musula nze n'omusota guli ogwo emitwe 12 era ogwo omusota kyenasinga okumanya gwe gwalinga maama wange kubanga baabazaala baali balongo omusota guno gwali mulongo nani ne maama eyali maama wo kubanga nsuubira kubanga takyaliyo kusuubira kwange so bino bye tuwulira nti oli yazadde omwana n'omusota so owazuula guno omusota baali baguzaala ne maama wo eyali mwene ensi kati ndowooza maama we yazaala ne gukutwala kaakati akaseera katuuka story y'okuzaala ejja kujja mu maaso ey'okuzaalibwa akaseera katuuka ne guŋŋamba ogwo omusota gwali gwogera buli lulimi gutya omusota ogwo nga waŋŋambe ntya nga gwogera ng'abantu bwe boogera naye nga gwogera buli lulimi tulina amasiko wanje tandise okunvuga sipiidi si byankukkiriza naye obeera awamu n'omwoyo omutukuvu sibayo okuba nga abikubikulira n'obaako kyotegeera so omusota guno nga gwogera nga nze oba naawe w'oyogera kati ne gukugamba kye gukugamba n'otegeera nentegeera ate nange nenguddamu nga kwegamba munyumya nga twogerera ddala kati ennimi zino z'ogambye ennyingi gwali gwogera naye mu lulimi ki gwali gwogera nange mu lulimi Oluganda kati otegeera otya nti gumanya ennimi endala anti nga nguwulira nga gwogera n'abalala kubanga gwali tegwogera nange nzekka oba kaŋŋambe nti lyali jje waliwo ejji ddala nga gwogera nabo kakati akaseera katuuka ne guŋŋamba tugenda kusisinkana papa waffe papa after 3 years ejeeri ne kuŋŋamba tugenda kusisinkana papa waffe ne ngubuuza papa yaani ne kuŋŋamba tugende ojja kumulaba nalinnya gwe gwakolanga transport nga tugenda gutya natula ku musota waggulu ne tutambula ne tugenda nga naye kuliko ejja erigutambulirako emabega bali bonna be twali nabo mu kibira nga bagutambulirako omuli ensolo mwalimu abantu nga bagutambulirako ogwo omusota nga kuliko abasooka mu maaso n'ababeerako emabega abantu bennyini n'ebisolo so basically mu kibira kalinga ka society akali awo nti mulimu ababeeramu kati ebisolo bino byo nga tebirina bulabe byonna bye bakolako tebirina bulabe bwonna balinga baganda bammwe akati wenagutulako ne tutambula twatambulira akaseera akawera nentuuka n'okuba nga abeera nga asumagirira nga tutambula gwali tegutambulira wansi nga wonaagamba omusota guyimuse gutandika otambulira waggulu kaŋŋambe nti ennyonyi guseeyeeya ne tutambula so ye yali entambula yaago kuva dda oba yakikolako olwo gwakikolako nalinga ngulaba nnyo nga gutambulira wansi ng'atera guyimuka ne mu bbanga era twatambula kaseera akawera ne tutuuka tulina we twatuuka yali nnyumba kati nga wonaagamba ndi wano ennyumba n'engirengera eri ennyumba eyo waggulu nendabako amayembe amayembe gaali 3 nga naye amayembe gali gakolanga umbrella nga gajja bwe gati then eryemabega naye nerijja nerigattawo gonna gegatta wamu gati kati nekubaako erya wano emabega nerijja nga naye wanene walinga wali omulyango oguyingira ng'era ogwo omulyango weguti wegukkirira paka wansi
bena nani nyumba mujja ne mugiyingira leo nyumba mugikirira mbukirizi guli eri omulyango kubanga nalaba amayimba emabega g'esitategero oba nago gaali ameka wabula we twayituuka ku nnyumba ne tuyingira munda nalaba tukkirira bukkirizi mu kiwongo ne tukkiririra ddala wansi mu kinnya ddala wansi kati we twatuuka mu kinnya wansi ne mpulira eddoboozi eringa nasooka ne ndaba ekyoto nga kiri awo ekyoto kuliko enku nga ne sina gwe ndaba ne mpulira eddoboozi eryava munda eri ne liŋŋamba tukwanyirizza mu Luganda nga mukyali ne bano bonna be mwazze nabo bonna be twazze nabo n'omusota ng'ate nga sinaana kuba ku musota waggulu okyaguliko eddoboozi ne liŋŋamba tukwanyirizza ne ngubuuza ani oyo aŋŋamba tukwanyirizza ne kuŋŋamba zibiriza amaaso kye nazuula nti balinako kye bannyambaza we nazibiriza amaaso nsobole okulanga nabo we balaba kwa wano wali olabanga ng'eyo atali kintu kyonna nga ndabawo ekyoto kyokka naye kasita nazibiriza ne ntunula ne ndyoka ndaba nasooka ne ndaba abantu abatudde nga beetoolodde ekyoto kino obadde tulaba abantu kaakati ne ntambuza amaaso bonna ne mbalaba ne ntunula ku mulyango guli we mpulidde eddoboozi we liva nenda okutunula wansi nasooka ne ndaba obugere nga bulinga bwa mbuzi ne nyambusa amaaso ngenda okulaba mu kiwata alina ebintu bye yali yeesibye nga mulimu amagumba biki nga byesibye mu kiwato nga gwe gulinga ng'omusipi ne nyambusa amaaso waggulu ne ndaba ebiwawaatiro ne nyambusa amaaso waggulu ne ndaba omuntu nga naye alina amayembe 3 ng'agabadde ku mulyango. Omuntu ono nga muki ng'akufaanana? Yali tanfaanana. Njogera yakati nga muzungu. By that time nali mulabira nga muntu muddugavu. We nasookera okumulaba yali muddugavu. Okay. Kaakati we namutunuulira bwe nti n'addamu n'aŋŋamba tukwanyirizza n'ensirika. N'aŋŋamba alina entebe gye yandaga n'aŋŋamba entebe mw'oba otuula y'entebe yo ey'olubeerera. Ne nnyingira ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda ne ntuula ku ntebe. Awo tuli myaka ng'emeka? Emyaka tugatta keesa tugiri gy'otugambye. Emyaka by that time saagala ngamba oba nali nneemeka. Kubanga speed yeri mu nsi eyo by the time we naviirayo nalina emyaka 68 we naviirayo mu nsi eyo. Olina emyaka 68? 68. Ate wano olina emeka? Kaakati obudde bulina 22. Ddala eri ya sipiidi tugyesonyiwe. Gukugamba tuula mu ntebe. Olwo bano njagala nnyo mmanya abaakuwerekedde bo bali ku ki? Abamperekera bonna baatuula. Gwe nodda wali ku ntebe. N'omusota guli gwalina entebe yaagwo nagwo ne gutuula. Then nagwo gwamala okutuula nange ne bampa entebe n'entuula. Oyo omusajja oyo gwe nalaba yaŋŋamba eyo yegenda okuba entebe yo ey'olubeerera. N'entuula. We natuula nalaba ebintu bingi ebyali bifaawo nga ndaba batuma abantu mission we mulema bababonereza. Nga nenze ni mu ntebe eyo nga baleeta olumu ennyama nga baleeta buli lunaku nga balina oleeta ennyama. Ne tulya nga naye wempuli nga tuyinza okuwulira nga ze nga yeetonda n'agamba mission gye wantumye yagaanye nga bamubonereza. Mission gye wantumye yagaanye ng'eyeeyiseemu ng'era bajja ne tujaguza buli mission eyitamu. Nga bajja tujagulizaawo. Kaakati nabeerawo akaseera akawera awantu awo. Mission wazitegeerako nti ono bamutumye kino ono bamutumye kino? Kuliko be nawuliranga ng'ajja n'amusongamu n'agamba gwe. Oyo ow'amayembe? Oyo nga yatuma. Yalinga liida? Era yeyo gwe baali bagamba yoyo gwe baagamba nti papa
Ye papa gwe bali bakutwalako. Iye. Kakati nawuliranga ng'agamba gwe ogenda wantu wati ne wati otta omuntu bwati ne bwati. Namugamba gwe ogenda wati ne wati ogenda kunsuulira omusumba ono. Nawulira bingi mission ze balinga babatuma. Kakati akaseera akatuuka nga tumazibwawo akabanga akawera. Oyo yennyini najja twali tuyita papa. Kye nasinga okuzuula nti yali sitaani. Papa yali sitaani? Sitaani yennyini. Kubanga most times yajjanga akyukakyuka. Nga tabeera mu kifaananyi kimu. Ng'asobola okujja nga ku luno azze afaanana mbwa. Ng'oddako nga azze afaanana musota. Nga azze afaanana nkoko. Kyayagala kyajjiramu. Kakati obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. nampita n'atuyita ne tukkirira kuli omusota ogwakolanga transport wange bwe natuulako era ne tugenda. We twagenda twatuukira mu nnyanja, wansi mu nnyanja. Naye ngenda okulaba tuli mu mazzi, amazzi tegasobola tutuukako nga n'ekyoto mu nnyanja kyaka. Sasooka bitegeera bulungi ne mba nga atunule bati nga sibitegeera bulungi. Ne tutuula era nga eri kiraga nti ndi special. Engeri gye bakuyisaamu. Engeri gye bampisaamu ate okusinga ku ngeri gye baali bayisa abalala. Ne bampa entebe y'okutuulamu ne ntuula. We natuula yayogera ebigambo ebyagamba nti oyo gwe twali tuyita Papa Stan
yagera ebigambo n'agamba olunaku lwa leero buli ali wano njagala mutume mission era mutandika ozikola okuva na leero. Kati kambuuze we mutuuka wano we mwasooka wano balyoke bakutuuze mu ntebe ng'ozze ne bano abantu bo bano abaakuwerekera era mission nga zigabibwa mu bana abantu be mwajja waliwo be baawa ku mission mu kaseera ako oba baali bawa bali be twasangawo be baawanga. So basically mwe mwalinga abapya mu system naye ate nga gwe bakuyisa special ku balala bonna. Tugende mu maaso. Kaakati we twatuukawo n'agamba buli omu njagala mu mission okuba naye mutandika ozikola. Bonna ne basanyuka nga nze ndaba ebintu sibitegeera bulungi ngeri kale gye bakolamu. Kakati oyo gwe twakiyita papa n'aŋŋamba yansongamu nga naye we yansongamu olugalo bw'ati manye okuba nga bakuyisizaamu ekiso. Nawulira nga nfumisa ekiso ku mutima ne mpulira obulumi. N'aŋŋamba gwe njagala nkutuma otandike okulya ebisiyaga. Yaŋŋamba njagala nkutume otandike okulya ebisiyaga. Ne basanyuka ne bajaguza olw'okuba bampadde mission. Ne waliwo we baagabiranga abalala baasanyukanga abantu babasanyuka ku ggwe. Baasanyuka ku lwange bali saalabanga basanyuka nga ajja n'amugamba gwe genda ey'omusayi ng'agenderawo. Naye nze bwe bampa mission baasanyuka. So bagamba Sitaani agamba tugende otandika olya ebisiyaga. Nze gwe yasooka okusongamu. Kakati nga saategeera bulungi kintu kye yaŋŋamba. Nensooka nentuula. Bonna ne babatuma mission bonna ze babatuma. Nga ndaba buli gwe batuma agenda. Nate nga nze mission gye baŋŋambye njijjukira bulungi nnyo ne simanyi oba bagikola batya. Kakati we yamala n'aŋŋamba gwe saakutumye lwaki okyali wano. Ne mugamba antumye mission naye ate simanyi. Ne mubuuza okulya ebisiyaga kyeki. N'aŋŋamba okulya ebisiyaga ngenda kukusindika ew'omutabani wange akuyigirize akusomese. Ne mugamba n'aŋŋamba ogenda kutambula ogenda tuuka ku nsi ogenda okuba omulundi gw'ogusoose okulaba ku kitangaala. Era mu kitangaala ekyo mugenda vaamu abantu babiri. Mugenda vaamu omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi. Omulenzi ajja akuyigirize then omuwala agenda kutambula gage. So konsidiremu sikategedde. Yaŋŋamba ebigambo weeyiti. Yaŋŋamba gwe saakutumye mission. Ne mugamba ebisiyaga bye waŋŋambye sibimanyi. Bitegeeza ki? N'aŋŋamba nti ngenda kukutumira genda ku nsi bw'ogenda okuba omulundi gw'ogusoose okulaba ku kitangaala. Era okulaba ekitangaala mugenda vaamu abantu babiri. Mugenda vaamu omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi. Otuuka ku nsi mu kitangaala. Mu kitangaala mwennyini mwe mugenda okuba. Mugenda vaamu abantu babiri omuwala n'omulenzi. Omuwala agende ebibye. Omulenzi yaakuyigirize. So wansi teri wadde kalayiti. Tewaaliyo layiti. Nga ne just oyambazibwa bwambazibwa kyoyo n'obeera ng'olaba nabo kibasobola okulaba. Okay. Kaakati ne twambuka guno omusota gwali gukola nga transport wange era gwantwala. Ne guntwala nga naye gulaga nti gwo guyina ejje eri gukuuma nagwo. We gwantwala we twatuuka ku nsi. Nga tutuuse ku nsi era nalaba nga omanyi olaba obudde bwa bukya oba ennyumba webanga ettaala libadde likubye ne mubaamu enzikiza ettaala n'olireekako lijira ne limyansa ne leeta lulayiti. Kakati nagenda okulanga mulimu lulayiti oluyitaayitamu mu kizikiza mulimu etwali. Lulayiti lujja luyitaayitamu buli gye tukoma okwambuka. Lujja luyitaayitamu. Kiraga muna totuuka ku layiti. Kakati we twatuukira ddala ku layiti ng'omusota guli teguvaayo wansi.
gwajja kati lwalinga luggiwe luti kati we gwajja gwo gwasigala wano nze nenvaako ku musota ogwo. So wali otegeera ekyokukola. Kakati we natunula bwe nti nasooka ne neetegereza ekitangaala nga naye mpulira mu maaso muli gannuma. Tobimanyidde? Nga sibimanyidde. Ne ntambuza amaaso we bati ngenda okulaba omwana omulenzi n'omuwala bajja. Be baakugambye? Be baŋŋambye. Omuwala n'agenda. Kye nasinga okutegeera nti omuwala yagenda naye ayigiriza abalala. Abawala? Kakati omulenzi we yajja naye n'anjigiriza. We yamala n'agenda. Yakuyigiririzaawo wennyini? Lindako, olwo muli ku nsi? Tuli ku nsi. Kati mwafuluma mutya? Gojjukira mwafulumira wa? Ku lukalu? Mazzi? Oba otegedde kye ŋŋamba? Ti nga woonaava wansi eno. Gwe mu kutuuka wano ku nsi mufulumira wa? Olugyo olwogambye nti gojjukira wafulumira wa? Oba wategeera butegeezi ng'oli ku nsi? Nzijukira lwali lukalu. Lukalu? Ng'era ttaka. Naye nga mulimu nga wonaagamba nti wano awantu waliwo emiti. Oyambadde olwo? Nali sambadde. Ng'olinga we wazaalibwa? Aninga we nazaalibwa. Ate abajja bo bali bambadde? Nabo baali tebambadde we bajjira. Kakati omulenzi najja n'anjigiriza n'agenda. Awo wennyini? Awo wennyini. We yamala okunjigiriza n'agenda nange nentula ku transport wange nanzizaayo. We twaddayo eri wansi. Linda, annange oba nze aliko tulina masiko njagala eno nange sinza ategeera ennyo njagala ontwala empola. Lindako, baakuleeta n'ofulumira gye wafulumira. Wasijja kubuuza wafulumira wa? Wali tonnategeerayo kifo n'ofuluma. Omulenzi najja n'akuyigiriza. Omusota gwo gwali gukyaliwo wansi, oluggi lwali luggule. So obeera nga ggulawo oluggi lwennyini. So we bamala okuyigiriza n'oddayo ku musota. Ne gunzizaayo eri ku nnyumba eri gye twasookera. Tetwadda mu nnyanja. Temwadda wa papa? Anti eno papa yali gy'abeera. Yonna kye nasinga okuzuula yonna yali abeerayo. Eno mu nnyanja gye baakuwera mission si gye mwadda. Mwadda eri gye mwamusisinkanira okusooka. Kaakati we twaddayo nendaba nga sibitegeera bulungi naye nga mpulira nina kyennyambazibbwa. Yampita mutabani wange sooka ojje. Nampa ekitabo. Lwali lupapula nga omanyi wookwata ekitabo n'okizinga ne mubaamu olupapula oluyiseemu. Kakati nga ku lupapula olwo naŋŋamba kuliko amannya 10. Njagala ogende nga naawe obayigiriza. Amannya 10? Amannya 10. Yaŋŋamba ogende ng'obayigiriza bagende bayigiriza abalala. Mwaga amannya mwalimu amannya g'amasomero. Nga nina okugenda ku ssomero eryo obeeko g'oyigiriza. Njigirize naye ayigirize essomero. So ne sale tegaali mannya mbu ga bantu bokka? Tegaali mannya ga bantu bokka. Nga naye waŋŋamba genda ku ssomero weeriti wabeera kuliko omwana erinnya lyampa naŋŋamba ono gw'ogenda oyigiriza. Yasobola okunkolera omulimu n'ayigiriza abalala. Ne ku ssomero kubaako gwabakutumyeko. So gojja ng'olina gw'ogenda osisinkana omumanyi? Nga mumanyi. Tekyali mu Uganda mwokka. Kubanga amannya ge yampa naŋŋamba wano erinnya nga ŋŋamba nti ogenda genda Amerika, omuntu ogenda musangayo wati ne wati bw'oba oyigiriza. Ogenda genda Saudi yampa nga si nasooka amannya agasooka nga 30.
gaali mu Uganda. Kakati then abaddako nga olina gw'osanga mu Uganda, olina gw'osanga ewa, olina gw'osanga ewa nga tabeera wamu. Nga amannya ago tegali mu kifo kimu. Kakati akaseera kaatuuka n'addamu n'atuuza meeting. N'agamba nti natumya emirimu gyange. N'ansongamu n'agamba naye omulimu gwange ogunkoledde bulungi. N'addamu n'agamba nti you have done a great work. Tulina masi. Wange. Kati baakuwa amannya 10 n'otandikirawo. N'entandikirawo. Bwe wajjanga eno ku nsi wabeeranga wa myaka ng'emeka? Era nali nga ndaba nga ndi mutootuto. Nga wona kati kaŋŋambe myaka 18 awo. So waliwo amasomero ge wagendamu wano e Uganda n'ogenda n'oyigiriza abaana. Kati amasomero gano ng'ogayingira otya? Ojja ne weewandiisa ng'azze naawe okusoma, ojjanga mugenyi, wayingiranga otya? Najjanga kati nga nze tewali kintu kye nnemererwa kuyitamu. Nga wenzija nsobola okuyita mu kiraasi n'engwa mu kiyigo. Already oba Sitaani naye yalinga yabagambye dda nti nsindika mutabani wange akuyigirize. Already nsanga beeteesiteese. N'oyigiriza? Nenjigiriza ne ŋŋenda. Nga naye buli gwe mmala okuyigiriza mugamba ekigambo kimugenda naawe oyigiriza abalala. Kati so kitegeeze nga bye tulaba mu firimu obeerawo ezo n'olabika ng'oli Amerika. Okay. Kakati eno teyali firimu, yali reality. Byali bya ddala. Kakati n'addamu n'atuuza meeting. Ng'amannya 10 ogamazeeyo. Ng'amannya 10 ngamazeeyo. N'addamu n'atuuza meeting. We yatuuza meeting n'agamba nti mu bonna be natuma emirimu gyange omwana ono ankoledde bulungi omulimu gwange. N'agamba you have done a great work. Yakyogera ne mu Luzungu. Ne basanyuka ne bajaguza. Nga nange nalimu okubamu kutwa nga tujaguliza wamu. N'agamba nti n'olwekyo ngenda kwongerako eddaala. Nensooka nensiikira ne ŋŋamba ddaala kiri agenda okunyongerako. N'aŋŋamba nti ne woonalowooza bulowooza okuyigiriza omuntu ajja kubangawo. Ne woonalowoozanga bulowooza okuyigiriza omuntu ajja kubangawo. Kati nga nvudde amadaala ge nalaba nga nvudde ku ddaala ery'okugamba nti bantumye ngende ku ssomero weeti ne weeti, ngende mu kitundu weekiti. Wabula nga ndowooza ne ŋŋamba lwaki sigendako wali emukono mbeeko gwe njigiriza. Nakola ekintu ekyo okumala akabanga. Nga bw'olowooza nti lwaki sigendako wali omukono oba ogenza olwo. Nga guno omusota mbeera nga ayogedde nagwo. Gukutwalirawo. Nga wendowooza nga guntwalirawo. Kubanga ekiseera ekyo nali sinawaze ngaze baali tebanaakumpa maanyi. Kwekolera, kwetambuza. Kwetambuza. Nga nkyalina ntambuza. Kakati akaseera kaatuuka nadda nga omulimu ngukoze bulungi. Naye kye nalabanga lino ejje lyalinga litambulira ku musota. Ng'engenda nabo okuyigiriza omuntu. Ng'oba ndi mukuba obwama babeera gyennyini gye gisobbe basooka omukuba akaama. Wagaana ndaba afa yekka. Gino emizimu gyennyini gye gimutta ng'agwa. Bw'agaana. Kasita gumukuba akaama n'agaana. Bagumunyiga. Gumunyiga. Ng'omukozesa nga mufu. Ng'okozesa omufu. Ng'ofa ki olwo? Olwo oyigiriza ki? Simanyi oba kyalinga kitya
wabula nga muli obeera owulira ennyonta n'ogamba ano naye simuleka. Okay. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.